Mukaggo guno ogwa African Growth and Opportunity Act gwatandikibwawo eyali omukulembeze w'eggwanga eri Amerika Bill Clinton okutumbula ebyamaguzi wakati wa Amerika ne Afrika mu mwaka ogwa 2000 era nga Afrika yali esuubirwa okuleeta ebyamaguzi ebisoba mu 1,800 nga teggyibwako misolo. Uganda ebadde etwala ebyamaguzi mu ggwanga lino okuli emmwanyi, vanira n'ebintu ebirala nga mu mwaka ogwa 2021 Uganda yafuna obukadde 1,800 obwa $, okuva mu byamaguzi ebyatundibwa ng'abasoboze bayita mu mukaggo guno. Wabula wetwogerera ng'omukulembeze wa Amerika kati aliko Joe Biden yawandikide edda palamenti y'eggwanga eri Amerika okuwandukulula Uganda eno n'amawanga amalala okuli Central African Republic, Gabon ne Niger okugajjira ddala mu mukaggo. Ono agamba nti mu bbaluwa gye yawandikidde palamenti eraga nti amawanga gano gonna gasusse okutyobora eddembe ly'obuntu, ekintu ekikontana n'akawaayiro mu mateeka agafuga omukaggo guno aka nnamba 18. Wabula kinajjukirwa nti pulezidenti w'eggwanga Yoweri Musisi azze akyogera kati nga Uganda bw'etalina kwegayirira abazungu. Engoye z'abafu ezo mbadde nzisirikidde naye kati wentuuse mumpagire tuziyimirize bannange. Ku nsonga eno minisita w'ebyamawulire mu ggwanga ly'omunsi agamba nti Uganda terina kye yeeraliikiridde ku nsonga eno. Maria Muwangadya ssentebe w'akakiiko k'eddembe ly'obuntu we tumutuukiridde ku nsonga eno ono agambye nti bino byamusukka. A matter involving relations or dealings between the government and the government of any foreign state or international organization. So kati tetulina buyinza kukuba tooti mu nsonga yonna eri wakati wa gavumenti ya Uganda ne gavumenti ez'ebweru oba ebitongole eby'ebweru. Ate ye munnamateeka ate omulwanirizi w'eddembe ly'obuntu George Musisi agamba nti ebikolwa bino bibadde bisukkiridde nnyo mu ggwanga. Ndowooza ekikolwa kya Amerika kibeera kyagamba nti ffe tetukyakulabawo ng'omuntu olw'ebikolwa bino ne bino tetukyakulabawo ng'omuntu gwe twagala okutambula naye mu mbeera bweti. Kakati kiba kyennyamiza kubanga ekisooka ebikolwa by'eddembe ly'obuntu bingi mu ggwanga bingi ddala biyitiridde nnyo emyaka egiseesa kwena. Ebikolwa by'okutulugunya abantu, ebikolwa by'okukwata abantu ne bakumira mu bifo ebitalambikiddwa nga temumanyi na kumanya beta safe houses ne bavayo nga bawonyera nga bakubiddwa oba nga tebalina na musango. Ebikolwa by'okubuzaawo abantu, ebikolwa by'okutta abantu nga ebitongole by'okumaddembe bibatta, okuba abamawulire, okuba bannabyabufuzi obatabaganya bantu, si bannabyabufuzi bokka naye okugyawo eddembe ly'okuŋŋaana kubanga n'abasawo abayizi babagana. Nolwekyo nzirowooza bingi nnyo bannagana tubiraba. Kati oli just kugattako bugasi ddoboozi lye gamba nti nno ffe tulaba nga omutindo gw'oyolesa olinga Central African Republic. Era ng'asaba gavumenti yeekube mu kifuba. Abattibwa b'enganda zaabwe abattibwa Novemba 2020 gavumenti report yennyini egamba abantu 54 battibwa ku nguudo z'e Kampala. Teri yali agambye teri mu kisirikale kwetulabye nti we baamusalako amayinja kubanga yakomalinga operation eyavaamu abantu 54 okufiira ku nguudo. Nolwekyo nzirowooza nti bannayuganda tebayinzaga kulinda Amerika oba Biden kyagamba kubanga yo olusinza okuba n'interests ze n'ekisinga obukulu kyabwe abali wano era nga be bawulira omugugu gwa violations zino buli lunaku zendooza bandibadde bennyini beerwanako. Kyokka omubaka owa Kalungu East mu palamenti Joseph Gonzaga Sewungu agamba nti bano balimba kino kya kukosa abasoboze mu ggwanga. Bw'olaba Uganda efugwa bulungi kiki batatugobeemu. Uganda erina obukulembeze. We are under failed state. Uganda bannakenya balina kampani ezisuka mu 2,000 ezikola wano. Ffe Kenya situwezayo kampani 2 za bannayuganda bakolerayo. Kyokka tuli mu East African Community. Omulangira George Moses yakusakidde eggulire lino Crack TV amalindirire.